nga yanjulira eggwanga ebyava mu bigezo by'ekibiina ekyomusanvu ku nkomerero ya ssabbiiti ewedde, ssentebe w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga QNEB Celestine Obuwa yategeeza ng'okukoppa n'okubba ebigezo bwe kwali kweyongedde, kyokka nga ku mulundi guno kuteereddwamu obukodyo okuvya ddala ku bategesi b'ebigezo bennyini. Mama, the desperation arises from the desire for their schools to get many candidates passing with aggregate 4. This apparently is the gold standard by which parents rank schools. Ensonga eno yakkatirizibwa minisita y'ebyenjigiriza yennyini Janet Kataha Museveni bwe yakolokota abategesi b'ebigezo okukola olukujjukujju mu kukoppera abayizi ebigezo nga beeyambisa ababikuuma. They are posting invigilators to the very same schools where they are teaching. And 3, posting fewer than required numbers of invigilators to an examination center, thus having some examination rooms not being supervised. Obuwa yategeeza ng'amasomero okuyayanira abayizi baago okufuna obubonero obuna nti ekana luzaala w'emize egy'okukoppa. Bw'ekyo n'asaba minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni okussa mu nkola kye bali balowoozaako eky'okukyusa engeri abayizi b'ekibiina ekyomusanvu gye bayinza okugerekerwamu obubonero okwawukanako nga bwe guli kati. You supported this proposal but observed correctly that COVID-19 ravaging the country then, it was not a good time to adopt and implement the proposal. Mama, I now pray that you allow the board to reintroduce this proposal for possible approval and implementation. Okwongera okunnyonnyoka akabaata akali mu masomero okuyayanira abayizi okufuna obubonero obuna, twogeddeko ne munnabyanjigiriza Enoch Kibuuka. Ono ategeezezza ng'ensonga eno bweviiriddeko amasomero okupiika n'okussa abaana ku kikaliriro nga bapokera ebintu ebingi ate n'okubasomeseza kiseera ekiwanvu. Babasomesa nnyo. Abaana batwala obudde bungi mu ssomero. Abaana bakeera nnyo matumbi budde ne batandika genda ku lugendo olukusoma. Gana aga boarding ag'ebisulo abaana bazukka ssaawa 10 ne beetegeka bwe bagenda mu morning prep. Naye nga jjukira emyaka gy'osomesa wakati w'emyaka 6 n'emyaka 12 bwe bwongo bw'oli mu kusomesa. Embeera eno onagamba nti eviiriddeko abaana okukosebwa naddala mu bwongo bwabwe n'engeri gye bakulamu. Okimanyiko nti ebutabika abaana bangi abato abalwadde b'emitwe kiva ku pressure eno ebateekebwako awaka ne mu masomero. Kibaleetedde okutawankana mu bwongo, kibaleetedde okubanga tebalowooza bulungi. Olw'ensonga obwongo bwonna babutunuuliza kuyita bigezo. Kati okulwanyisa ekizibu kino, Kibuuka agamba nti gavumenti erina okukola enkyukakyuka mu nsoma y'abaana okuviira ddala wansi nga bwe yakola ku mutendera gwa O level oba siniya ey'okuna. Naye kati essaawa zino engaba y'obubonero eriwo esinziira ku ngeri gye basomesebwamu. So gavumenti erina ssooka n'ekyusa ebyenjigiriza wansi n'engeri abaana bo gye basomamu. Essira mu kusoma n'okusomesa ono agamba nti kati lirina kuteekebwa ku mwana kumukuza mu busobozi obw'enjawulo awatali kutunuulira kuyita bigezo kyokka. Twagala okutegeera omuntu ono obusobozi bwe mu kulowooza, mu kuyiiya, mu nneeyisa, mu ngeri gy'akolaganamu ne bantu banne n'abalala. Ontegeera bulungi. Ge makulu g'essomero, ge makulu g'okusoma. N'emyaka omwana gy'amala ng'asoma omutendera guno ogwa primary okugiramulira ku kigezo ky'essaawa obusaawa agamba nti si kya bwenkanya kubanga ne mu kiseera ekyo ebintu bingi ebiyinza okubaawo ne birobera omwana ono okukola obulungi. Kubanga embeera ebeerawo mu kwetegekera ebigezo n'embeera ebeerawo nga bagolola ebigezo ebyo nga bakebera ebigezo ebyo tekijjayo busobozi bwe. Ono agamba nti kyandibadde kirungi singa abaana bano obubonero bwe bafuna okuviira ddala wansi nga basoma bugattibwa kuwa ebigezo by'akamalirizo oba oliawo wayinza okubaawo enjawulo. Bajje nga bamukebera obubonero bano bagende nga babugattagatta n'ebintu ebirala by'abadde akola nga obuyiiya ayina zi projekiti z'akola ebyemizannyo byonna bibeere nga bigatta ku bubonero bw'anaafuna obumutwala mu siniya. Guno si gwe mulundi ogusoose nga bannabyanjigiriza basaba minisitule y'ebyenjigiriza okukyusa mu nsomesa ya primary ebibuuzo n'engeri gye bigerekerwamu abayizi nga lwe kyasembayo okujja omuggalo gwa COVID-19 gwe gwakiwuggula. Kati kiri eri minisitule okuddamu okutunula mu nsonga eno oba nedda. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.